oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV. Nze SULA SSENYONGA akubuuzaako olunaku nga luno olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kwera mpozi ng'ate twogera ku Dron egambibwa nti yasindikiddwa mu maka ga mwami Bobi Wine oba Kyagulanyi asobole okubeera mpozi ng'ate ekettayo biki ebifa eyo. Naye nga nnyongera okubuuzaako gwe yakatweyungako beera ng'osubscribing agenda wali pesa erimyufu linyigeeko bwomala onyige n'akadde ojja kubeera ng'ofuna notification ate obeere mpozi nga weeyunga ku ttiimu enkuyanja. Njagala okubuuza ku Sale Al Hussein ogamba otya bali kubeera mpozi ng'ate otuviewinga Shakiz TV ogamba otya. Then nembuuza mpozi ate ku omukulu mpozi ate mchala Joan Sekigongo we bali kubeera mpozi ng'ate otugobera balige ya Hawa. Then Esther Nachimero gambo otyawo Munajira. Then nembuuza ne ku Shibatina we bali kubeera mpozi nga tugoberera bulungi nnyo Musoke Lameka ogamba otya. Banji mwe bali kubeera mpozi ng'ate mutumbula. Yes, bwe gamba kakati gwe nawe ali eyo wegate bwegasi ku team genda waleri liking page ya page subscribing bera ngotekayo comment nawe nja kubanga nkukonako. Gweno nawe abeera asobodde oli waddembo okubeera mpozi ng'ate ogenda ne wekwata ka video ko n'obuuza ku bantu bo no commentinga n'okola otya nomala n'okaweereza ku noti 7548 eyo WhatsApp number yange nze kennyini tewali mulala aginkwatira nze kennyini tubeere mpozi ng'ate twongera okunyumyamu. Tugambye tugenda kwogera ku Dron eyasindikiddwa mu maka ga mukulu Kyagulanyi. Era nga mpozi zabadde ssaawa nga 4 amawulire ne gatandika okutambula nti amaka ga Kyagulanyi kale oba ekyalo kyonna Magere kyabadde kisaliddwako amasannyalaze ng'abali mu nzikiza. Naye bagenza ate ekyaddiridde okulaba nga akantu akatambula basoose kulowooza nti oba bibuno bikibunoomu bikola bitya, naye bagenza okulaba nga kakkira ddala kati Kyagulanyi n'avaayo n'afuluma. Era ndowooza mu kavidiyo ako omulaba nga ali mu kigundi ky'ebino ebyambalwa ekiro ebyabagagga. Ife tunze sikirina kubanga sinatuuka ku seeryo naye kyekyo. Naye nga kigambibwa ebyo byonna byazze oluvannyuma mpozi lw'amawulire agaze gatambula nga kigambibwa mbu Kyagulanyi akolagana n'abazungu baagala kujjako gavumenti nga bagimaamulako nga mwalaba ebyali Sudaani ng'ebyo mubadde mulabawa. Kati nga kigambibwa nti badde baagala kuwamba Kampala. Kyova olaba nti ensasagge ebaddewo mu wiiki eno ng'okusinga egundi bazitunuulizza nnyo Kyagulanyi mpozi n'ekibiina kye. Luli mwalaba ab'obuyinza bajja ne bawamba ebyambalo byonna ebyali ku NUP ne bakkirira mu kiyembe. Buli muntu yenna yali alinayo ekyalaani ng'atunga oba kakofiira oba masiki oba ki nga biriko people power babadde tebakkirizibwa. Mwalabye ababadde bagenda okwewandiisa mwalabye Shamim Malende ng'agamba nti okusinza ku Electoral Commission baagala tebajja mukkiriza kukozesa kifaananyi ng'ayambadde ballet oba ng'ayambadde akakaya konna oba ki nga kiriko people power. Kale mwalabye era still ne ka video nakabateereddeyo kabadde short nnyo saakabadde story nnene nnyo kubanga kabadde agent nga mulina okukafunirawo mukalabe nga mulaba abasirikale nga bajjayo billboards za Kyagulanyi zonna. Surprisingly billboards ezo we zaabadde nga tewaliwo neza General Kaguta Museveni nga zonna weziri. Abaana abadde bakolamu ka business kaabwe nga abawana Kyagulanyi babeerawo wali eri abantu bayitawo ne babawa kasente, n'abawana Kaguta Museveni nabo ne bayitawo ne babawa kasente kwegamba nga business gye balimu gye bakola. Ebyo n'ebipande jo motoka zaabitisse naye nga bali batikako bya Kyagulanyi byokka ne bitwalibwa. Otegedde kati nga kigambibwa nti okusinzira kweze embeera eziriwo ezo nti Kyagulanyi yandikozesa omukisa guno okubeera nga awamba gavumenti ng'akozesa zimalisha groups n'abayayayayi abalala n'abantu abalala. Kubajjukira lumu emabega kaawo owekitiibwa Kyagulanyi yagenda nasinkanako omukulu Ssemwogerere ne bagenda ne basinkanako n'ababaka abalala. Ne kati wavuddeyo bali ne bakuba story yaabwe ne bagamba nti Ssemwogerere Kyagulanyi ne Besigye basinkanye ne bagabana emirimu. Oba mirimu ki gye bagabanye tetumanyi. Bagabana gya gavumenti eddako bagabana gyaki fera tetumanyi. Naye nga ye embeera eriwo ku nsonga eri y'abazungu betugambye kigambibwa mbu bagenda kuyinjekitinga billions 3. Bagenda kuyinjekitinga billions 3 mbu mu kalulu mu kulonda n'okutabangula eggwanga byonna bwe bigambibwa. Byonna nkugamba bikyali byambu.
so kati ne tulowooza nti oba kyekiri ekyaviiriddeko ebyuma bano ddala baweereza ssente okuva e Bulaaya okubeera ng'ebyuma bikyankalana ne tutamanya nti oba byavudde eno nga byakyankalanyiziddwa eno. Naye nga jjukira lumu luli lwe baatwala ebintu bya NUP baatwalira mu kigambibwamu ne millions 28 ze zaatwalibwa. Naye kasita Kyagulanyi yakubye omulanga nti yabaaye ssente ez'okuwandiisa abantu bazitutte bwagenza okukeera ku makya ng'olwedde nupu ekolektinze obukadde 23 endala nga bantu baweereza ku masimu bwe bati. Kansoke nkuwa akatambi kana aka drone okalabe. Yeah. So there's a drone above my house. Unfortunately, I cannot reach it with a stone. But friends out there, you don't have to worry. Apart from invading on my privacy, I'm not worried about them. Instead, they are worried about us. That's why they're panicking. I'm doing all these illegal things. Akatambi keeko aka drone ne Kyagulanyi omulabe nga yeeyogererako. Nze nno ne ndowooza nti oba bano bambega ate babeze bubi abasajja bali abazungu. Bw'aba nasindika drone tasindikayo drone nnene bweti ekwira bweti akusindika aka drone kalinga nswera nejjago kana koza ye n'enswera kiki ebadde etya no ntuyina bambega abajja ne beewala ne yogera ne mu lukale mu bantu nti nze ndi mbega wa 7 alange kale ye embeera gye tulimu wano mu ggwanga lyattu Uganda. Naye nga gye buvuddeko mu speech ezisembye eza Mwami Yoweri Kaguta Museveni yawulirwako ng'agamba nti tukoze buli kimu ekisoboka okubeera nga tutebenkeza eggwanga lino. Abantu ab'olubatu tebagenda kujja bali kyankalanye. Bangi abagezezzaako mu mbeera eyo ne tuba crashinga. Ba Joseph Kony, aba ADF, aba Itongwa, aba Lakwena n'abalala. Kakati n'agamba ne bano kyangu kyakubeera nga baba crashinga. Yabagambye bajja kuba crashinga. Bakazuula amafuta gaabwe. Tebannageyagalira namu agamba Uganda yakatandika okumunyumira ate mwe mujja mu mujje ekintu mukamwa. N'agamba ekyo tekisoboka. Kati nno ky'ovolaba nti Kyagulanyi bamuli bubi nnyo. Jjukira tubadde n'ebibiina by'oppositions bingi ebijja bimerukawo. Buli kimu nga kibeerako n'amaanyi gaakyo. DP yalina amaanyi gaayo mu biseera biri. Naye olw'obumulumulu n'entalo ze balina ne bagenda nga baggwamu amaanyi. Then FDC neddawo nga Besigye w'amaanyi, Besigye kuba ebisanja bye nga 3 nga w'amaanyi kuviira ddala ku Ajja alagidde Sebaggala omugenzi. Kakati ate NUP eriwo. Bino nno bigenza okubaawo ng'olunaku olwaleero lwebabadde balina okubeera nga bawulira omusango ogwawawaabibwayo oguli mu nkayana ani alina okubeera President General omutuufu, NUP weri alina okubaawo batalina kubaawo, bibadde birina kuwulirwa lwaleero. Naye omusango guno bagwongezaayo paka wiiki ejja olunaku lugenda beera lwakusatu balabe kiki kye bagenda okubeera mpozi nga ate basalawo. So kati ye embeera eriwo. Gwe wenna ali eyampuliriza bw'obanga onolwanira struggle sooka weesonyiwe ekyambalo kyonna kyolaba nga kyefaananyiriza ekyabakuumaddembe zibaleeti musooke muzeesonyi musobola okukola design kati endala. Omanyi wano ekintu kyangu nnyo. Nze nalabye Kyagulanyi ne Joel Ssenyonyi bakyusiza kakala kati batambulira mu ka navy blue bw'oba bagendereza balina obusuti bwe bakoze ba navy blue nti people can cop up. Oba ntegeera kati naawe osobola okukyusa n'ogamba nsigadde mu red design n'ekyuka emiyondo mugijjeeko kubanga aba UPDF bagiclaiming nti gyabwe oba ekintu kyonna ekyefaananyiza. Naye my question is kijja kuswaza nnyo government ya Uganda wadde nga yo teswala okubeera nga mugenda kukwata abantu abamu batulugunye naye nga babuchamani gye bali balina boots ezo balina ebyambalo by'amagye ddala uniforms entuufu ddala balina buli kimu naye nga bo tebakwatiddwako. Nze SULA SSENYONGA mubeere bulungi. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV.